Baza Allah Jalla Lula akyabutwazisa obulamu era butuwadde tumusabe asebengera n'emirembe kuwa ekitiibwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alayhi wasallam na buli yenna eyamugoberera okutuusa olunaku Allah lwalizinga ensi eno balamira okumutya Jalla al-Mawla. Ennaku z'omwezi olwaleero ziri ennaku z'omwezi nya bwekiri kuba olunaku olwali olw'essande zaali 2 mande 3 olwaleero ziri ennaku z'omwezi nya ez'obusiraamu. tubulayo ennaku 6 okuyingira ku yawmul ashura olunaku olw'10 olujjudde ebirungi olujjudde ebintu ebyebitiibwa byatulagira tulusiibe n'okukoleramu emirimu emirungi. Mwezi gwa mizizo gwennyini guno gwe tulimu. Pulogulaamu yaffe ey'olwaleero tegenda twala dakika nnyingi nga kubategeeza nti insha Allah buli lunaku olunaabeera olwokubiri nga tuwadde obulamu essaawa zino zennyini ez'akawungeezi tugenda kubanga twejjukanya ku bannabbi ba Allah b'ebitiibwa, ng'era omuntu okutegeera nabbi we omulembe ogwaliko abantu bano lwaki Allah yabajjawo nsonga ki, tujja kusoma bannabbi bonna tubamaleyo myaka gyabwe abaana baabwe empangala gye bawangala tartiban insha Allah. tujja tandika ne nabbi wa Allah Adam alayhi salatu wassalam, omutonde yasookera ddala okutondebwa myaka yafayina 10. nkyala we Hawa nabanga yali fayina emyaka 96. so tujja kubanga twatambula mpola mpola nga tujja tubannyonnyola ne bannabbi abanaabeera ab'omunda nga boolaba nabbi Shiithu nti amuzaala ye nabbi wa Allah Adam najja nga bajja bagobereganya. naye tujja kusooka tusome shajaratul anbiya'u 25 tugenda kube tugenda okusooka okuyitamu twawulemu ababaka ate era twawulemu ne bannabbi. ngambira munna anaabeera eyo mugabe nti buli lwakubiri ojjo ku Rawdha Islam Media peegi yaffe eriwo essaawa lwaleero ekutta akati. saba Allah gyongeremu amaanyi tubeere nga twejjukanya tubeere nga tusoma. ayi tujja kubanga tukonekitinga ne peegi yaffe yennyini eya Bukhari oba Hamza Bukhari eya Facebook, naye tugikonekitinga mbeereko mwenna nga tuyita mu Rawdha Islam Media tubeere nga peegi zonna kweziri. so ekyo nja okubategeeza ti bannabbi ba Allah tugenda kubanga tubayitamu mu bulungi. ntwaleka okubuzaabuzibwa ababaka bali bameka bannabbi bali bameka, banga ababaka be banja okusinga bannabbi banjawulo ate ababaka nabo banjawulo. ababaka babeera bannabbi ate bannabbi tebabeera babaka. babaka bebo Allah basindise mu bitundu ebyenjawulo ate bannabbi ate babeera mu positioni emu eyo okukubiriza abantu kukola birungi mu ekyo ekifo kye babeeramu. tujja kutandika ne Adamu nga bwe mubannyonnyodde tuddeko nabbi wa Allah Idris alayhi salatu wassalam, oyo yafayina emyaka 83. oyo yajja agoberezeganya n'omubaka eyasooka ayitibwa Nuhu alayhi salatu wassalam, oyo yafayina emyaka 10 lulamba. tugobereganye mpola mpola ne nabbi wa Allah Hud alayhi salatu wassalam, n'emyaka gye yafa nagyo tegyali mingi 56. tujje nga tugoberegana mpola mpola. nabbi yadda ku Hud baali bamuyita Salih. Hud yafayina emyaka 54. subhanallah wadde kigenze. Salih yafayina emyaka 56. oyo nno bw'omuggyako oba oyo bw'oba omumaliriza nabbi wa Allah addaka wayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. emyaka yalina mingi ko Ibrahim alayhi salatu wassalam ejawirya ddala 75. so bw'ona omuvaako tujja kuddako nabbi wa Allah ow'omusanvu ayitibwa nabbi wa Allah Lut alayhi salatu wassalam, nyoyo yawangaala taata wa muzaala
munnange yali muganda wa nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Bonola banga tubikonyekonyeko kyensinga okwagala nga tujja tubikonako nga nawe kennyini eri osoma. Leero njagadde kubiyitamu mu bufunzefunze nga njagala buli muntu yenna ategeere kiki kyeteeko okwejjukanya insha Allah. Ate lutuwavaako okuddako nabbi wa Allah Shuaibu alayhi salatu wassalam eyafayina emyaka 12. Nabbi wa Allah Shuaibu alayhi salatu wassalam yawasa omukyala yali ayitibwa Zaghalata. Bonna omuvaako Shuaibu awogenda okuddira ku nabbi wa Allah Ismaila alayhi salatu wassalam. Bonna tujja kubasoma ng'ekiba tusomya twagala Allah yabatumawa byali bikaaki yafayina emyaka emikono gyali bwe giti. Ismaila emyaka gyali 14. Betyo bwe tugenda okubiyitamu mpola mpola insha Allah. Bw'omuvaako awo subhanallah bw'omuvaako Ismaila ojja kudda ku nabbi wa Allah ate munnange Saalongo mu bannabbi bonna ayitibwa Ishaqa alayhi salatu wassalam. Oye Saalongo wa bannabbi mu bannabbi. Era tojja kulowooza nti gwasoose okubeera Saalongo. Era nabaddawo nentonenga nti Allah mukama wange wakola ebintu abantu ne beeyagala n'obwa Saalongo ng'olina ne nabbi wo Saalongo. So nabbi wa Allah ayitibwa Ishaqa alayhi salatu wassalam nga bonno baali baluganda ne nabbi wa Allah Ismaila alayhi salatu wassalam ne Ishaqa baali baluganda nga abazaala ayitibwa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Oyo bono mmaliriza ojja kudda ku nabbi wa Allah Yaqub alayhi salatu wassalam. Tojja kumulwako munnange ogende ku nabbi wa Allah Yusufu. Bono muvaako ogende ku nabbi wa Allah igenda okubeera ow'ekitiibwa ayitibwa Sayyidina Ayub alayhi salatu wassalam. Oyo naye tujja kumusomako birungi byereere era tulabe embonaabona gye yabibonaabonamu. Oyo nno bw'omuvaako Ayub oba ogenda ddala ku mutabani w'omukulu ayitibwa Dhulkifil oba nabbi wa Allah Harumaru lyerinnya lye taata we nabbi Ayubu lye yamuwa. Allah n'amwetumira erinnya eriyitibwa Dhulkifil olw'ebyo bye tunaaba tusobodde okulaba. Bwe tunaaba tumaliriza ku nabbi wa Allah ayitibwa Dhulkifil tudde ku nabbi wa Allah ate era nga mutume ayitibwa Yunus alayhi salatu wassalam. Be batwe bajja bagobereziganya. Bw'omuvaako dda ku nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam. Oyo bw'oba omumaliriza Musa toyinza kumwogerako n'otayogera ku muganda wo omukulu ayitibwa Haruna. Ye toyinza kumwogerako n'otayogera ku mukulu we ayitibwa Haruna. Mukulu wa Musa ayitibwa Haruna. Naye lwaki Allah yasooka kusindika Musa ng'ate tannasindika Musa nga tannasindika Haruna? Tugenda nabyo kubanga tubisoosootola. Bwe nkolira ekintu kiri kimu kugenda ku peegi yaffe eya Hamza Bukhari ku Facebook wamu ne Rawudha Islam Media wamu ne YouTube channel zaffe tubeere nga tukuweereza bulambalamba. Olunaku lujja kuba bwakubiri essaawa zijja kubanga ziyingidde ddala 11 n'ekitundu insha Allah. Bw'ova ku nabbi wa Allah ayitibwa Haruna tudda ku nabbi wa Allah Iliyasa wamu ne Iliyasiru. Abo baaliwo ku mulembe gwe gumu nga bw'olaba nabbi wa Allah ayitibwa Musa ne Haruna nga bw'olaba bali ku mulembe gwe gumu. Nabbi wa Allah ayitibwa Ibrahim ng'ate ne Lutu ali mu kuyingirawo. Bw'abagwako nga Allah aleeta balala. Bw'onooba omaliriza Iliyasiru tugende direct ku nabbi wa Allah Daawuda munnange oyo wa kitiibwa n'ebirungi bye yakola. Yalina emyaka 10 n'awasa abakyala 10 n'azaala abaana 6 mu mukyalo omu ayitibwa Uriya. Oyo bw'omuvaako osobola ogenda ku nabbi wa Allah Sulaiman alayhi salatu wassalam. Yawasiza ddala abakyala 400 Sulaiman alayhi salatu wassalam ku myaka 5 gye yalina ng'alina abakyala 400 n'azaala omwana omu ate omwana oyo Allah n'amufuula mawube. So n'olwekyo n'ebyo tujja kubiraba yali nsonga ki Allah mwe yamufuulira mawube tujja kumulaba. Kitegeeza yava mu nsi muno ng'alina omwana omu atamweyagaza. Ye nabbi eyafa n'amala emyaka 10 nga tewali ategedde nti afudde ng'ate ayimiridde ku muggo. Amajinni ne gamaliriza ennyumba ya Allah Baitul Muqaddis nga gagizimba era bwe yaggwa nga gazze omulipootingira omuggo Allah n'agumenya. Amajinni ne gamanya nti nabbi wa Allah yafadda gye gava geekyanga tisinga twali tumanye ebyekwese tetwalikoze mu kuzimba muzikiti guno Baitul Muqaddis kuba mukama waffe gwe twali yali yafadda. Yamala emyaka 10 ku nsi nga tannaziikwa naye nga yali yafadda ya Sulaiman alayhi salatu wassalam. Oyo mumaliza ogenda ku Zakariya
nabbi wa Allah ow'ekitiibwa munnange Zakariya yazala nabbi wa Allah nugwe tuzdako ayitibwa Yahya alayhi salatu wassalam oyafaina emyaka 30 yafata zadde ngera talina yadde firingi y'omukazi bamutemako butemi mutwe ng'ali mu masjidi obudde bwali bwakumakya omutwe ne bagutwalira mu benseni ey'amazzi. Yahya bw'omaliriza toyinza kwezaako kirala nga nabbi Isa ate munnange mutowe nga naye ayingiddewo kubanga munnange bataata baali ba luganda. So bwekityo bwenyiza okukikugamba Isa alayhi salatu wassalam oyo Allah yamugjawo ku nsi kuno ku myaka gyali 33 ajja kujja wangala emyaka emirala 7 aweze emyaka agajja kuba 40 insha Allah tujja kumusomako okumekereza n'owekitiibwa Sayyidina Muhammad afdalus salam sayyidul adamain mantiqan nafiqin sadiqul masduq tugenda kumwogerako mu kitabu ekijja okuba ekyenjawulo bijja kuba ebitabo bisatu Adewe tunaba tumutuseeko ya kubagamba nti bannabbi baweddeyo kati katusooke tusome omutume nga twogera ku bigambo kino asooka bakiyita Shama'il Muhammadiya ekyokubiri mahabbatur rasul ekyokusatu tusome ahadithi ze bitabo bingi ebirimu ekya Ibn Hisham nga yiga Sayyidina Muhammadi ekya Sheikh waffe Dr. Aidul Qarni ekitibwa Muhammadu Rasulullah ka'annaka tarahu ebyo bingi byogera kuye sono lwekyo byo tunaba tubimalirize sayo lwaleero nga tumaliriza bannabbi gwe tugenda ate okubanga tukomekereza mukirize be bannabbi 25 emma bana bali munda ba Urmaya ba Danielo ba Shithu ba Unak tugenda kubanga tubogera ku Uzairu tugenda kubanga tubogerera ko munda g'abantu bannabbi kubana babeerangawo ku zaman oba mu kifo bannabbi babeerangawo n'emyaka gyabwe n'abana ebazaala ne Allah okubafuula abali ab'ebitiibwa. Mukirize baganda bange ebadde samare ebadde dakiika entonotono tugenda kutandika ne nabbi wa Allah olwokubira olujayitibwa Ibrahim entonda ye nakye kyaliwo ku nsi kuno mu kitabo kyaffe kinayitibwa Bidaya wa Nihaya entandikwa y'ensi gye tujja okutandika nayo wetunatuukira ku Adam nga tetumaze okubitegeera paka tunasoma ekitabo kino ekiyitibwa Qasasu al-Anbiya nga tewali yadde bwino ku bwino insha Allah. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Sheikh Muhammad Bukhari tewerabira rawudha okugifollowinga buli lunaku wamu ne page yaffe ya Bukhari Hamza insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.